tosobola genda kwata ku baana bampologoma You cannot touch the nuga ntejja kukuluka cubs mukono. of a lion and you think it will just say, you can go ahead and play with my cubs. Decision making. Kusalawo. Whoever made a decision Buli yasalawo. to get Honorable Kyagulanyi, Okwata Honorable put it Kyagulanyi. in the military prison. N'amuteeka mu barracks. They did not know Tebamanyi. they were going to cause a whole world Ensi revolt. yonna egenda Demonstration. okwekalakaasa mu nsi yonna. They thought it was a local, Balowooza bijja kukoma wano mu a Uganda. local issue. Bijja kukoma wano. One decision. Kusalawo. Ensi neyekalakaasa. The whole world Tear gas n'avaayo. tear gas Abantu tebakoze nakola people are not lunaku working for days. Business is paralyzed. Businesses are paralyzed. One decision. Ng'osazeewo kintu kimu. Did they know? Baali bamanyi. When they made the right decision Bwe baasalawo to get bulungi him out of the military omujja to the civilian mu magye ne bamutwala mu kati kotya. emirembe tegiriiwo. Are in people peaceful now? One decision. Kusalawo kumu. Don't you choke with decision Tosaagira ku processes. kusalawo. That's why you need more of God Kye kiba kyetaaga to help you, okuyamba. give you wisdom, Aguwa amagezi. that before you open your Nga mouth, tonnabakwasa bakwako kyoyogera. seek the wisdom of God. Weebuuza amagezi ga Katonda. The fear of the Lord Kutya Katonda. is the beginning Mwensi of wisdom. y'amagezi. Is the beginning of wisdom. Ensibuko y'amagezi. People of God, Abantu ba Katonda. everything you do, when you made a decision Bw'asalawo to follow Jesus okugoberera Christ, Yesu to Kristo accept Jesus Christ, n'omukkiriza. do you know what you did? Omanyi kye wakola. You threw the demons away. Emizimu wagyenjako n'ogiweerewe. Ebyekika The cloud wabyejjako. spirits, you cut them Tewagenda off. ku makya gamba nti gwe omuzimu nabuzaale You genda wali, Nabuzaale, gwe mandwa kadondomola genda wali. Go that No, way. you accepted Jesus. Wakkiriza Yesu. Kyo ne kigenda The kyokka. devils left automatically by You didn't default. hear what I just said. You decided to follow Jesus. Wasagoberera Yesu. Obwavu nabwo Somebody bugenda. is leaving you. You are now a child of God. Omwana wa Katonda. You are the head and on the Oli tail. mutwe, so si Wakola mukira. decision egi. Amanya gange Fifi Bakwini mukyala Nsubuga wano. Ebigambo byange bengenda okwogera biyinza kutegeerebwa abantu abatonotono, mostly abantu abali mature in politics. Be opposition leaders. Mukulembeze waffe Kyagulanyi n'abakulembeze bonna Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Ssebo, Abedi Bwanika, Joel Ssenyonyi n'ababitiibwa abalala wamu ne bafoot soldiers. Kati mbadde njagala bafoot soldiers olutalo musooke mu lufulume. Abakulu bano abatukulira bagende ku National Unity Platform kubanga ye mutual ground yaabwe. Bayingire mu kisengo kimu beesibiremu beevume beerangire buli omu agambe munne ekimuluma. Beemale eggoga. Buli muntu ayogere kyawula ekimuli ku mutima. Ebigambo buli omu abiyisinganye bayombe baleekaane beeboggolere bamalirize bakkakkane. Kubanga obusungu bujja ku kabuli omu ayogere ekimuli ku mutima. Bakkakkane, bawuliziganye, basale buli omu yeetondere munne, basale amagezi ku kizibu ekyali ekizibu oba ekizibu ekiriwo, then tufokasinge tudde ku main. Tudde ku mulamwa. Opposition okulwanagana last year obudde bwe mu myezi gye gimu okuva mu mwezi gwakutaano okudda emabega era waaliwo okulwanagana mu opposition. So history keeping on repeating itself for over something you can avoid. Nze mbadde nteesa mugende mwewe ebisenge mu Unity Platform omwo mu office muyombagane mwerangire mwena nti muli baluganda muyombagane mwerangire mwevume buli omu agambe munne kyawula kyayagala omugamba obusungu bukkakane mutegeeragane mufulume ruumu eyo oba ekikomero ekyo nga mumanyiwe out nga buli kintu kiresolvingiddwa. Tuleme kuddamu kulaba ntalo mu bantu, tuleme kuddamu kulaba abantu abagenzi okukungubaga nga ate mubivuddeko okukungubaga mwekwata amataayi buli omu aweereza munne ebigambo before your subjects. Mbadde nsaba ekyo tusaba nze nsaba ekyo kikolebwe. Bekitakwatako temubaleeta. Bano bakadeyideyi temuleeta. Musooke mugende nga mmwe abakulu. Because believe me or not, I made a post on social media, on Facebook. Omuntu omulajja n'agamba tunaabeera n'ennamba entono naye nga yaddala mutunuulidde n'engamba laba lino n'eddebe ekkalu. Obiddebe ekkalu muganda wange. Bw'obanga mu politics owooza tunaabeera n'ennamba entono n'olowooza nti ekigendererwa tunaakituukako. Mu politics buli kalulu kamatalinga oba omwagala oba tomwagala ekikulu kalulu gwe tunuulira akalulu ke twagala.
kati bw'ovaayo n'ongamba tunaabeera n'entebe enkalu bwe kiba kyekyetaagisa. You're stupid. Obyogera because tosobola dde okufuga omuluka. Tosobola dde okufuga omuluka gwe wammwe. Kubanga omukulembeze yenna aba akimanyi nti nno buli kalulu kamatalinga. Nti ate kati abakulembeze bwe beeyuzaayuzaamu n'obuwagizi bweyuzaamu oli ne bwagenda n'abawagizi 10 aba abatutte kubanga jjukira mu kalulu n'omuntu omu bw'akuba mu kusinza baba bakuwangudde. Yensonga lwaki tugamba kino every vote counts. Kati gwe ova eri foot soja n'ojja n'onyonyonyola tetugenda kubeera n'abali bankwe. I want you to go and do research. Mu gavumenti zonna eza wano n'ez'ebweru w'eggwanga abantu abali enkwe babaddenga mu zi gavumenti. Naye mu politics mubaamu ekigendererwa n'oga kantunuulira ekinyusi nsooke nziguse kino ekintu kitono nnyo n'okimma obudde. So gwe onoogamba mbu tunaabeera n'abatono unless ng'ekigendererwa si kya ntebe. Naye bwe kiba kya ntebe weetaaga obululu. So kyobola ngambye bafuuti soja bino mubiveemu kuba abamu temubitegeera. Temutegeera politics gwe mwayingira. Gwe ngambe mbu nno ne wobeera n'ennamba emwe matalinga. Ng'ematalinga etya ennamba entono. Weetaaga abantu bangi mu politics. Buli omuntu abeere waza nnyo omupiira gwe nga bwe gugenda. Naye gwe bw'ongamba nti nno okweyawula kw'abakulembeze tekukuluma. Then gwe oba mukubi wa ndulu toba muwagizi. Oba mukubi wa ndulu nga just oliwo okuleekaana tukulabe nti waleekaanye. Oliwo okukola post za kwambala ngoye nti tukulabe nti kyewakoze. Naye ng'omulamu omutuufu twetaaga abantu. Bannabyabufuzi bonna bavubi b'abantu. So buli we balwanagana nga bba abali waggulu. Abantu be baavuba beeyawulamu. So tubasaba mugende ku Unity platform wammwe wali ku ofiisi kubanga ye Micho ground. Muyingire ruumu oba mubeera mu kikomera wagazi ne mukiggala ne mubeeramu mwekka abakulembeze nga temulina wadde obusimu mbumwe recording oba kiki. Muyombe mwerangire buli omu ajjayo ensonga yagikuwe ku mmeeza asobodde walampe emmeeza awalampye entebe giwalampe mujja kumala mukkakkanye. Mugenda kuva mu nnyumba eyo oba mu ofiisi eyo nga bye mwogera biri ku mulamwa. Mugenda kuva mu ofiisi eyo nga mukkiriziganyizza ng'eyasobye ona mwetondedde oli yeetondedde ono nga mweyongeddeyo bulungi nnyo n'abawagizi ne beeyongerayo. Awatali ekyo, these fights are not healthy. They are not. Zigenze ku ground mu bantu bamwe mu bantu zaatuukayo ddanga nga mwe temunnajja kuyamba. Naye kati namwe mutandise okubanga mwewanyisiganya kibi nnyo. Bwe tugoba takyadduka otambula butambuzi kati. So nze kwe kusaba kwange bakimanyi wala bagenda okujja kuno baleekaanireko batuyanireko obukoowe naye mbajjukiza nti ndi kiruddu. Ndi ku ddoozi nja kuba wali pulaayi. Naye nga kwe kusaba kwange abakulembeze omukulu Kyagulanyi pulezidenti ow'ekitiibwa Mpuuga Abedi Bwanika n'abakulembeze abalala abakwatibwako bano bawoololo mubaleke. Bano bawoololo bakubi ba kikopo gye mubaza gye badda batono nnyo abeetegeerera. Naye bano abusoke mubaleke muyingire muyombe. Bwe munaamaliriza trust me mugenda kubenga bwe obusungu bumukkakkanye tuddemu tufubutuke. Yendowooza yange Fifi Queen mukyala Nsubuga. Ate saagala muntu ajja wana ngambe mbu nno we waalya ekyo ekigambo nkikoye ekikadde mu ngambe ey'ekipya. Saagala kummalako mirembe. Bannange munansonyiwa nabadde ngambye bineno sigenda kubiddamu naye kano ke kasembayo mbadde mpulya nga kansiwa nga sinza kusula nako munsonyiire ddala sinza kulaba nako mupiira gwa Arsenal. Wakati mu kubeera nti Joe bannaffe baadde bawendekeddeko muganda waffe okugenda okumuziika Pascal. Abalala mu kujja okuziika ebigendererwa byabwe tebyabadde bya kuziika babadde bazze mu lutabaalo. Basaba ne bannyabo mubulikayo mu lutabaalo. Okutambula naffe eyo statement ekunyonyola n'ekutegeeza nti byonna ebyakoleddwayo
byabadde n'ekigendererwa. Satubdi laka al ayyam ma kuntu jahilan, ennaku zigenda kukuleetera amawulire g'obadde tomanyi. So bano abakulu balina abavubuka, ebibinja by'abavubuka abakozi b'effujjo, bo bwe bazze tebazze nti bazze kuziika, kuba tukimanyi nti abantu abafiiriddwa bebeebaza abantu nti mwebale kujja kutuziikirako, naye bano olwavudde eri gye bayise mu kuziika ne bajja mu kampu yaabwe akulisayo abavubuka baabwe nti mukulikeeyo mu lutabaalo. Kitegeeza byonna ebyakoleddwa byabadde birina ebigendererwa. Kati teweewuunya lwaki olwaleero gavumenti etaamye eyagala kujja ku baana ba Nuupu Red Beret, kubanga eyo ebadde identity ebaawula. Kati baagala babajjeko Red Beret mutambule nga mwambadde engoye zino eza bulijjo, basobole batabika bino ebivubuka byabwe ebyabampuuga bibakoleremu effujjo, kubanga luli kibadde kizibu okulaba omwana ng'ayambadde Red Beret ng'akola effujjo, nga beekontrolinga, nga toyinza kugamba nti buli omu agayidinga munne. Kati we banaabeera awo nga babatabise bino ebivubuka kijja kukola effujjo, batuukirize ebigendererwa byabwe bye baagala. Kusiiga Nuupu kifaananyi kibi, yensonga lwaki bapulikinga kimu nti eyo simanyi ffe tetuli babiri babisiyaga biki. Baagala kusiiga ekibiina ekifaananyi ekibi, bakyongereko nti kino kyabakozi ba ffujjo, bajja bibasuula mmino ebivubuka mumulinde bulinzi. I don't know how you are going to fight that, but I see ekyo kyekijja. Naye ab'e Masaka mwatuwa. Omanyi Honorable Rutamaguzi atera okugamba akagamba nti abalonzi bafaanana mu kiise waabwe. Kaakati ssebo ab'e Masaka njagala mbabuuze, bwe muti bwe mufaanana oba just muli misrepresented? Mwatukola kiki kino ab'e Masaka? Biki bino bye mwatuleetera? Ya ilahi al-awwalina wal-akhirin, nze ngenze amoto. Nsaba Katonda nneme kudda kuzza bintu bino bannange, nsaba bwolebe kubaayo kansiiwa kalala.